oyo golabaawo spokesperson wa Yoweri Kaguta Museveni era nga ono omukulu ono ayitibwa Ofano Opondo. Neero olunaku olwaliro munnange Azzemu ne yeewera okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era asuubiza nti ebbanga tono nnyo bagenda kuba bamumiza omusu. Bo tebagenda kugumiikiriza bannayuganda kubavuma, tebagenda kugumiikiriza bannayuganda obukambwe bwe balina nga basanyuka omuntu ne waba afudde bufi naye ate olwo bwe banakwata entebe y'obuyinza bwe tebasobola kikkirizaako wadde era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Munnange bo engeri gye bali bakatonda b'oku nsi mbu bo bamusayidde eddagwa kufa ate nga bagenda okumujja mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Simanyi nti oba be bamuwa obulamu obwamuzaala oba be bakatonda ba wano nti bo beefudde be ba buli kimu kubanga tusobola kuvaayo n'ogamba oyo omuntu ngenda kumutta, ngenda kufa, agenda kufa, ngenda kumutta ng'aba gwe Katonda gwe waba mutonda gwe waba muwadde tezaalibwa. Banange tuve mu kwefuula bakatonda bwe waba mutufuze bubi naye ate okwefuula bakatonda si kirungi era mutwesonyiwe mutuleke. Ofano Opondo tukumanyiko ebikololo bingi n'olunaku lumu bakusanga mu supermarket ng'oli mu kubba bupale bwa mukyala. Imagine omusajja omukulu ng'Ofano Opondo ne bakwata ng'obba obupale bw'omukyala. Byonna tubimanyi tubijjukira bulungi tolowooza mbu nno bannayuganda beerabidde. Bannayuganda babimanyi era bannayuganda tebagenda basonyiwa mmwe basajja mmwe ku bikolwa bye mugenda mukola maaso, ebikolwa bye mugenda mukola ku bannansi. Bannansi balina obulumi bungi, balina ennyonta nnyingi y'okununula eggwanga lyabwe. So bwe tulaba omuntu yenna nga tukulembedde mu lutabaalo olwo lwe tubadde tuyaayanira era bwe tubadde tunuulidde okulaba nga twenunula tufuna okuteera tulaba omuntu ng'ono Ofano Opondo ng'avaayo n'ayogera ebintu bwe bityo nga bw'agenda okutta pulezidenti w'abantu, pulezidenti w'eggwanga atamunyezeeko, atamuzzeemu, atalina na kyamukoze naye n'avaayo n'atutegeeza nga munnange bw'agenda okumutta. Simanyi obuvumu abuggyawa era simanyi lwaki gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni tennakwata muntu ng'ono kubanga omuntu avaayo yenna n'agamba nti yatta abantu era nayeewera nti agenda kutta abantu aba yeetaaga okukwata n'anoonyezebwako ku biki by'aba ayogedde. Ne munnange bano abayogera ne bava ne bakonfesinga nti bo be basiba abantu gavumenti ya wano ebaleka bulesi. Kati tulifuna ddi obwenkanya nga bo bano mu baleka bulesi ne batayaaya naye nga baba bamaze okuyisawo pointi zaabwe era ne bamala ne bakonfaminga eggwanga nga bwe bali abasiba abantu. Simanyi ekyo oba gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni erinda kyokuvaayo kyogerako kubanga kino ekintu so Opondo yekka yakikoze n'omukulu Majambere yavaayo n'ayogera ekintu kimu bwe kiti gavumenti yamuleka etaayaaya. Tuwali kye yamukolako wadde omukwatako wadde omukokonyaako oluyi. Munnaye gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni yamuleka ataayaye akole byakola asigale ng'ali firi kubanga yo mu Uganda bo bakimanyi nti okutta munnansi kiri fine gye bali era kyovula bakuleka n'otaayaaya n'okola buli kimu ky'owulira nti oyagala. Naye nga tubagamba banywanyi bassebo bataata bamaama mwewumuzeeko akadde ka Museveni kaweddeyo ate ta Museveni agenda na buli kasasiro we na buli omu yenna gwabadde nga muli mabega mukola ebikolo bino. Museveni agenda naawe ate Museveni wanaakuleka nuki embeera eyinza okubeerera enzibu. So oluusi twogera ebintu nga tumanyi omuntu gwe tukubira akaseppiki omuntu akaddiyo omuntu aweddeko naye mwe mukyalina obulamu obulala obutambula obumuvinga ogenda mu maaso ne mulese ensi ebafuule ekitagasa mwenna mwefudde ekitagasa olw'okuba nti mwogera okusanyusa Yoweri Kaguta Museveni naye akadde kammwe tubagamba nti kajja kayinza obutabeera kali simple bwe kati kayinza obutabeera ki naye nga ko kali mu kkubo kajja. Bannayuganda mujja bawulira nga bataamuuse, Bannayuganda nga baagala ensi yaabwe, Bannayuganda nga baagala okwezza mu mikono gyabwe. Bobi Wine kuba nti akyali mulamu sina kindi ne mwami Museveni okutuuka essaawa eno ng'akyayitibwa pulezidenti omukisa gwakyalina gwa Bobi Wine kuba nti akyali mulamu. Olw'ensonga njagala mujjukire olunaku lwe bakwata Bobi Wine lwe basembayo mukwata ne bamuteeka ennalufeenya. Ekigambo Bobi Wine bamukutte kyaleka abantu abasoba mu 200 nga bafudde mu ggwanga lya Uganda omukwata obukwasi. Kati gwalowooza nti last option gye mulina esobola okubayamba okusurvivinga osigala nga gavumenti yammwe ekyali mu Uganda ng'olowooza nga Ofano Opondo eyavuddeyo n'agamba mbu abaana banuupu batuvumye nnyo ekituuse n'otulowoozesa nti bwe banaakwata obuyinza bajja kututta n'alayira nti okufa n'obutanyagwa ne bwe kinaa kyetagisa kutta Bobi Wine
bajja kikola Bobi Wine bamutte naye nga tafuuse president. Kati buli ayina endowooza efaanana ng'eya mwami oyo kuba ye omwami oyo simunenya nnyo ebye mu bimanyi yabbanda ya mu uchumi nawula mwami Honorable Namboze atugamba nti musajja mutamivu munyunnyo wa mwenge ebyanza okuba yabyogedde atamidde naye baba yabyogedde nga tatamidde ng'eriyo n'abalala abalowooza nga ye bw'atyo bw'alowooza nti okuwona kwammwe n'okusurvivinga kwammwe okusigala nga mukyali mu office mulimu eza gavumenti n'okusigaza bimubye mu gavumenti eno nti mulina kutta Bobi Wine musooke mulowooze ku lunaku lwe bakwata Bobi Wine okumukwata obukwasi bamusa ku poliisi abantu abatakka wansi wa 2 bafa mu ggwanga lya Uganda. Kati njagala gwe otulawo weebikire ogambe nti Bobi Wine bamusse wefuule nga awulira eggulire eryo nga lifuluma ku social media lifuluma ku TV lifuluma ku radio nti Bobi Wine bamukubye amasasi bamusse. Muganda wange ekigambo Bobi Wine bamusse kisobola okuleka abakazi botamanyi muwendo nga bannamwandu, kisobola okuleka abaana botamanyi muwendo nga bamulekwa. Tewali gwe kisobola kuleka mu office agituddemu olwaliro, ekyo nkikakasa tekisoboka. Teri asobola kusigala mu office ne bweba state house agirimu asobola ogifuluma nga Bobi Wine afudde. Ekigambo Bobi Wine ne kifuluma nti Bobi Wine bamukubye amasasi bamusse n'atudde mu state house ayinza obutagisigalamu. Nze mbabuulira Bobi Wine okuva ya survivinga nga akyawagirwa ab'ekyaddondo essaawa n'aba nga afuuse wa ggwanga lyonna. Mutwale ekyokulabeko gye mubadde mu kugamba mutalina abawagizi, mulabe bwe yatuuseyo ki ekyabaddeyo. Embalala, Fort, Mbale, Kasese, Luddawa, Kabale, Busia, eyo yonna gy'ayise gy'atambulidde. Mulaba abantu abadde bakuŋŋaana wadde nga mubadde mwegumya mbu baleeta nga ekituufu mukimanyi nti bajja lwakuba bamwagala. Mulowooze ku bantu abo nga bafunye eggulire nti Bobi Wine akubiddwa amasasi n'attibwa. Ki ekisobola okuhapeningawo mu ggwanga? Musooke mwebale mmwe abalowooza nti okutta Bobi Wine kyekiyinza obbataasa. Muli bameka? Ku bukadde 45 obwa Bannayuganda muliko bameka? Bwe mwebala abalamu ne mwepima mulaba nti bwe mutta Bobi Wine musobola okuhandolinga what can happen in Uganda. Nze nemba mwami Museveni buli wempule omuntu avayo ne yerogozanga Ofano Opondo mukwate ne mukuba mukomera. Watu omanya sitaani alinnya abantu. Omusajja yali asse ku muntu kigambo nti yali akubye ku muntu essasi ne pisto ye ng'agamba mbu oli abbye essimu. Omuntu alaba nti essimu ya bbeeyi okusinga obulamu bw'omuntu n'atuka okujja obulamu bw'omuntu okujja obulamu bw'omuntu olw'essimu. Oyo taba mulamu abaako ekikyamu. Kati omusajja afaananga we bwava n'ayasama ebigambo ebyo abayitaga mukwata muteeka mu kkomero kuuma ensinga ntebenkevu. Ayinza okukemebwa n'akikola ekyo kyayogera. Ayinza okubayo n'abategeera nga ye bwe batyo abalalu nga ye. Oba kitegeera gwe sirika olowooze nti gamawole gafune Bobi Wine bamukubye amasasi bamusse. Olowooze nga bagenda okima maiti ye gye bamuttidde. Lowooza nga bamuleese emagere mu makaage. Lowooza mbu bamutwala mu paalamenti simanyi agendeko mu paalamenti. Bwamwaka akafaananyi mbu bamutwala simanyi mu church Rubaga. Ng'olaba agendayo mulamu. Kibuga kyonna nekikyankalana nga mulamu. Okutambula obutambuzi agende mu church Rubaga. Ekibuga kyonna kikyankalana. Kati ku bamwaka akafaananyi nga batwalayo maiti ye. Muyinza giyisaawo. Muyinza giyisaawo gitwala mu paalamenti. Muyinza giyisaawo kugijjawo mumuttidde. Muyinza giyisaawo maiti ye. Muyinza giyisaawo gitwala eggomba gye bamuziika. Please mwegendereze. Mwegendereze. Abantu abewunzanga Ofano Opondo abajja bayogeza basamasama n'ebigambo ebyo musimanyi tujja kutta Bobi Wine. Abo balabe baggwanga mu bakwate mbateeke mu makomera baagala kutabangula nsi. Bwe mba mwagala okulaba ku Uganda ng'ekyuse nammwe abali mu office olwaleero ne muddako wali ebbali ne mufuna ku mukisa ogulabako ku Uganda ng'efugibwa omuntu omulala etali gavumenti yammwe mulina kukuuma Bobi Wine n'asigala nga mulamu gavumenti n'ekyuka nga mulamu. Simanyi agendeko mu paalamenti. Bwamwaka akafaananyi mbu bamutwala simanyi mu church Rubaga. Ng'olaba agendayo mulamu. Kibuga kyonna nekikyankana nga mulamu.
okutambula butambuza agende mu church erubaga ekibuga kyonna kikyankalana kati kuba mwaka fana nyinga batwalayo maitiye muyinza giyisaawo gitwala mu parliament muyinza giyisaawo kugijjawo mumutidde muyinza giyisaawo maitiye muyinza giyisaawo gitwala eggomba gye bamuziika please mwegendereze abantu abewunzanga Ofano Opondo abajja bayogeza basamwasama n'ebigambo bye Museveni tujja kutta Bobi Wine abo balabe baggwanga mu bakwate mbateeke mu makomera baagala kutabangula nsi bwe mba mwagala okulaba ku Uganda ng'ekyuse nammwe abali mu office olwaleero ne muddako wali ebbali ne mufuna ku mukisa ogulabako ku Uganda ng'efugibwa omuntu omulala etali gavumenti yammwe mulina kukuuma Bobi Wine n'asigala nga mulamu gavumenti n'ekyuka nga mulamu gwe mukisa gwe mulina omukisa gwe mulina okusigala nga mweyagalira mu ggwanga lyammwe erya Uganda nga wadde gavumenti yammwe ekyuse mulina okufuba okulaba nti gavumenti yammwe ekyuka Bobi Wine mulamu naye bwe mba mulowooza ku kyakumutta nga Ofano Opondo byasamwasamwa nabyo muganda wange tweyanziza nnyo mukama waffe ettamiiro ly'abantu lye bagenda bateeka ku bannansi lye bagenda balowooza nti bo buli kimu ekyabwe bajja kikola nga bwe baagala nti era bo bali bulredde okukola buli kimu kye bawulira kye baagala kubanga bakimanyi bulungi Uganda eriko bannannyini bo era Uganda si ya bannansi bonna si ya Yoweri Kaguta Museveni si ya Museveni si ya famire ya Yoweri Kaguta Museveni ate si ya bakungu ba Yoweri Kaguta Museveni nti be balina sse ku bulamu bw'Abannayuganda n'abantu aba bulijjo kubanga omuntu bw'avaayo n'agamba nti oyo ngenda kumutta tagenda kutulemesa ntebe yaffe tagenda kukola kiti omanya nti akulinako garanti ku bulamu bwo naye tubategeeza nti munnange simu abalina garanti ku bulamu bw'omuntu yenna era temukkirizibwa kuddamu kuyisa muntu yenna mu kamwa kammwe olw'okuba nti mmwe mulina ebigendererwa byammwe bannange naffe tubalaba wawo omupango okujja obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bannayuganda babalaba mujja bujjawo nammwe tujjewo obwammwe temulowooza nti mmwe temufa tewali muntu mu nsi muno atafa ffenna tufa era ffenna tujja kufa naye bannange tubeeremu omutima ogwo ogutya nyogo buli kaseera n'obeeri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akufuukidde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga lwaki oba oteeka omuntu buli kaseera nga gw'oyisa mu kamwako nga lwaki mukola ebintu ebyo lwaki mukola ekigendererwa bwe kityo mulowooza nti bo bannansi tebasobola kweyogerako oba mulowooza bannansi be mufuga basiru nti tebalina kye bayinza kwogera bannange tubeere bakkakkamu kubanga Uganda weeraga eyinza okutuuka ate ewantu ewazibu tewali muntu yandyagadde muntu yenna kubeera awo nga talina muntu amugattako naye nga twagala okwegatta tubeere tulabe tutunula eggwanga lyaffe ne basajjamu aba Museveni tubategeeza nti tubalaba